era bakulisayo mwenna twagala okubeebaza olw'obuwagizi bwonna bwe muwagira eb'ekkanisa bino bye bibala bye tulaba ebivaayo kubanga bwe tulaba kyolaba nga atuuse ku lunaku luno ayise emikono mingi afunye obuwagizi bungi kitwagala okubeebaza era olwa byonna ebikolebwa twabagambanga nti bw'osula esente mu kibbo sente ezo ate zezivaako ate n'okuweerera abaweereza bano mwebale nnyo mwebalire ddala sebo mukadde waffe omulabirizi n'onsonyi wasaaliwo ku Sande naye maama yaliwo nga bw'ogambye twali Luweero kubaali banamukono Luweero baaliyo bangi naddala bawe obwa Kanoni kati nga tulina ate okukiikirira ate mukono okubeerayo twebaza Katonda bamesita muwanguzi Tima Gobikataate bonna bawe obwa Kanoni kale netubeerayo nga tuli basanyufu olw'ensonga eyo tusobola kubeera wano naye Mukama yeebazibwe atakikoze obole bali bano bakyolaba Mukama yeebazibwe ate n'olwabebi abatizibwa Mukama yeebazibwe twagaliza emikisa gya Katonda n'obuweereza obulungi soboka n'ensebute Katonda buli kintu akikola mu kiseera kyakyo lwazijukira olwo twali twagala okutwala omwana nomunda mu koleji netugaa agira akula ate njagala kwebaza Sebo Bishop ogambye nti wamuwa tesiti ogenda ku bubuulizi ab'emikono ekigambo ekyo kirungi nnyo omuntu obanga ayibiriga ogenda ku bubuulizi nga muyivu nga bwe yali olwoba agenda osoma obubuulizi ebeera tesiti y'amaanyi nnyo agenda okuvaayo ng'otegeredde ddala tuno najja kubeera muweereza era waliwo abamu abagala baba batyo abatuukati yo sijja kubeera agenda awalala n'agenda awalala naye nga twebaza Katonda ate olwo obugumiikiriza bw'abaana baffe bano Mama Tesira tali okwebaza obuwagizi bwonna bwe buwa ate abaweereza n'okubafuula kye bali Mukama abampere nnyo omukisa Mukama abaire fellowships zaffe ezakoleka kyekimu webala okubeera omwesigwa ate n'okkiriza ddala okubuulira enjiri katukkiriza tugenda kugibuulira nnyo abato n'abakulu tweyanziza babaani batuukako naye ng'ate kwe tebasobola bakwetubuulira kimala nga balina bawulira nga ebaswaza okubuuza muzadde waabwe agala kwebaza Saamu ne Mwesigwa nabeera mu mukono guno gaabeera nnyo mu nnyumba yange tebataakubuuza nabibuuza nze nange ne babuulira byonna n'amaziga gaabwe ne bagakaaba nga ndaba ndeetaaga okukaaba ne bakaaba ne mala ne ngasambula so Reverend Deacon Sam kakati ne wenzikirizibwa okuwummula omusika mufugi Reverend Deacon Sam Kyolaba ansabye nti bwe nzija wano mpite aba Bethesda muli yenna nga muyizi mu bishops nga mulungi nnyo mu Scripture Union luvannyuma bwe twatandika
ekibiina kyaffe ekya Bethesda twalina kigendererwa ky'okulera abavubuka, okubalera n'okubatendeka mu ngeri y'okubuulira enjiri n'okubeera abajulirwa, ate n'okubategekera obulamu bwabwe obw'omu maaso. Mu kubuulira kwange enjiri, Saamu ye kutafuta wange okubereberye gwe nayagalanga ennyo, ng'alina ekitabo ky'okutafuta. Asaabeerawo ng'agenda kubuulira, ye n'abanga antafutira, tujja kufulowinga nga babatera okugamba. Tufulowinga ddala bulungi nnyo alina ekirabo ekyo. Luvannyuma ngenda okulaba endowooza nteresimo mabega eri Reverend Atima Saamu nga ayimirira ngatandika okuyingirira, ngatandika okubuulira asingiza amaaso nnyo okugamba ng'ajjayo ekigambo, abantu ne batandika okumukkiririzaamu. Negamba nti omuntu ono alabe alina embeera embala y'okuyitibwa kwa Katonda, era atandika okutambula naye ayimiridde wano nga leero kyemmanyi saaliwo naye nga mulabiriza tuula wano n'amuteekako. Naye ekyo vidiyo eyasookera ddala nga tukyali Luweero nga tebannaba kuteekako ludigo Luweeri, genda okulaba kifaananyi kya Kyola ekyasookera ddala ka vidiyo katono bwe kati. Nze neeva Luweero ate nenkoma weero netandika okwebaza Katonda. Mukama yeebazibwe. Tewali mabeere, tewali byonna byonna, egamba yali bw'ati nemulaba. Bataata ba Bishop yeebazibwe nnyo. Munsonyiwe erinnya lyange Nawanje Hilda Kiwanuka, gwe eyajulira mu bigere omwami ono omuwanga asinga obwanga. Olw'okuba nti yeebisinga yakumanyi enkomyawo, naye kamakuyeyakamakamwe abaana babiri bajja mu ofisi ne baŋŋamba bwe tutolokanga bambi totugobanga. Oyo Chaplain alina ebyama byaffe, oba oyagala tubikubuulire tulina okubuulira nga waali, naye bwe tubanga tutolose nga bituyinze totugobanga. Ate bajjanga tebali lunaku lumu, ennaku zaali zanjawulo. Kati sebo Lobra tujja kujja eyo tubuulire ebyama by'abaana bali babiri bombi baleezi, naye tweyanza nnyo tweyanze. Abalabirizi enkoka akati embuzibu serabali omuntu ogwo kakati bapike nembawulira yabogera ebimu bitwagala okwogera mu Saamu nti ng'omuvubuka nabo bennyini balabye ebimu ku bimutuusizza mu nsonga eyo. Ekimukudde kyeyayogedde nti musajja kama kadde nkyali awo kagamba abansoosewo bankozewo naye waliwo ke batakoze naye ngenda kabasoma. Kakati taata omulabirizi abalabirizi twebaza omusaba omwami wonna mukono high school. Mukama tumwebaza nti yatuwa Saamu. Nze bwe najja emukono high school namusanga awo ne bamunyanjulira nti Chaplain ne simunyega olunaku olwo. Esaali gattako nasirika naye Chaplain nti ye kati neze neetegeka. Mengo Senior School gye nava nali nakamala okuwulira olukiiko oluteekateeka enzirukanya y'engeri era tukola ne staff money nze gyegulidde tulambise bulungi ne Chaplains bweneddukanyizibwa. Kyenzijukira twateekamu nti Chaplain of Mengo Senior School shall be an ordained priest in the Church of Uganda. Kati bwetuuka ne bannyanjulira nengamba wangi okutambula kulaba okudda kolaze atannayitaayita nasirika Saamu yegana naye oluvannyuma ne mubuuza after about a week ngaye Chaplain kulabye olwo ntandise ku bakulu bano waliwo byetukinkanyizaako mu kiro bwe tunatambuliramu nengamba Chaplain bano nga bwe bagamba naawe olina okwambala ebyambalo byammwe ebyabasumba abaana bakutegeere n'abantu nga bategeere tulina Chaplain era musumba. Kakati n'agenda wayita wiiki najja
natata mazatata bakawawa sebo kalike wangamba onange sinatuuka yeeyo sinatuuka yeeyo sinasoma nenzemu zenjabule kale kama bwatakatesekese bwe bamutigidde saasobola okubeera wano naye nga ndowooza z'omu wabo yabadde agala okukubira Kayonso ki? Yalagadde ennyumba ewo naye Katonda yateeseteese nange ne scholarship nga bamuteekako kubanga obubaka Nabulali yampereza yantegeka ddala nti ku lunaku olwo ngenda kuddamu ebimu ku bibuuzo byo. Akati bwe yamaze yampereza ekifaananyi kirina wano taata ansayo yino ataddeko alinga wano oli mukamanga yeemu buli lunaku ajja ne Reverend Silas andaba Silas nnyo andaba singa babiri abayinza okukola combination naye yatendeko sebo taata Silas ng'ayambadde nga ggwe naŋŋamba ekibuuzo kikyo kikoze ki kizeemu ndowooza Mukama ky'obuyo bakubahaisira bintu nga bibiri jababulyako bingi jababulyako ebiri sooka boogedde nti mukaka ku myaka gye nejava ngamba mu buzaale twali musuubidde okubeera ebirala otuddusa embiro kwegenda wali kubawe batunuulira bano eno just esample bonna abali wano bakulu be bazadde be nesemuka ekusumba waffe nange nga mwendi ate nga kubiriza badde musumba badde mukubirizawo obusumba obwo naye nga nange era taata muki webafunye obundi nange tukita taata musumba naye ng'era asigala twebaza kamusebu okukoyo chaplain we yagamba enawo Reverend we yagamba tangaso agenda nenyumyamuko nebagamba Mukama ayina enteekateeka se sirika asanyuka nnyo z'okubasika okusanyuka kubanga andaba ekkanisa ebyofiirwa omuweereza omwetowazeeko era sisaama ajja kubeera ne congregation kinadde nnyo mu kanisa zanakulembera ajja kubeera ne congregation zinene nnyo kubanze mulabye mu ssomero wali atuwadde obuweereza obutajjula muno mbano ninamu kwaya namba nina staff nalimu nahandingomba nahandingomba kwaya bbiri emu yaba staff naye nga twagikola nga tuli naani ne chaplain kyoloka era bamuwuliriza kola y'abaana naba bamwe bali wano naye netugiteekawo congregation eyo kwaya eyo olwedde erimu abaana nga 10 ne bano balinga 30 akati congregation a critical mass economics weka critical mass kwotandikira anyambye okumaliriza obulungi mere teriko kawuuwo nze kumaliriza kwange mukulu agambye nti yafulumya abaawole 2 neera nange baganaweemu akolaki nange ninayo omwawule nange mukono ninayo omwawule owaffe bwetugaa nti ono gwewo oliwaawano abalala bonna ne banaaba bise tulina ensonga ono yalina okujja maliriza nebaza Bishop Sebagala ne ttiimu yo kubanga Reverend Deacon bewe
bwe mwamuweereze mwamulekera eddembe ayige era afuuke. Teyajjako ng'ayogera nze nveeri bwe yali wanjawulo ette tekyaleko. Bishop Tito kati ayogedde kati naye asimanyi yajjangaawo n'alaakula. Ate era ndowooza Bishop Tito Provost ajja ku ssomero naye nga tajjanga Provost ye ng'ajjagalire ng'omuzadde azze ku bibi okumala ensonga z'abaana era ng'abeerawo ng'agita chaplain wali gyakuja genda kumala ensonga zaabwe. So Bishop kwebaza nti mwana mugimu ne Lucas ebiri omwo nkafa omukolo high school twagala okusiima emirimu emirungi tukozeri tulowoza Mukama yongera okubakozesa, Mukama yongera okubawa obuweereza bwonna. Nebayita mu lunaku ng'akumya ekyama nga nange kizitowerera nga naye ekimukubye ekimuzitowerera ssaawa nga 10 ne tuyingirawo ne tufuna ejje Palise Mirembe Debora muwala wa Jjejje ne mugamba jangu okuwe okusinza ne tuyingira banaabuza chaplain kikiriza special education bakedde kubasalira ne baba briefinga tuzze naye nga nabo balaba embeera si ya bulijjo. Uncle Sam azze, chaplain azze, aleese obusawo okuva kusona muzi, bategeka ebyuma akasirikiriro kalya. Ne tuyingira mu kusaba ne tusinza ne tugamba nga tunagenda wala this special worship evening atuyita headmaster wabuuze kanna bwe babadde bakaagala naye Sam yambeera singa nalize kandoza ne Debora twali bazeeko. Twakwasaganya embeera paka ssaawa nga 2 bazirise nawe twaviirayo nga tubakkiriziza n'okulya ekyeggulo. Saamu ne mulaba ddala ng'anwedde mu buweereza ebirungi abikola n'ebisookoza agabeeru. Samwiri sinza akwogerako n'enkowa naye oli muntu akwata obudde nange saagalako olunaku lwo Mukama akumpe walabye ku banene naye osigadde oli mukakkamu. Nedda bakadde bakadde taata Bishop Tito Mukama mulungi wewa mpozi nsabiddwa njogere ku lwa famire. Bulijjo bwe tusisinkana ne mukadde waffe DS tuyitiŋŋana mukulu munnange nga kiri ekitiibwa tukitadde wabbali ku lw'ensonga nti Diana ono muzzukulu waffe era ansooke okwanjula abantu ebigambo ebitono by'ebifaanana bitya. Ffe nno tulina essuubi ddene nnyo naffe ssebo taata mukadde waffe Kano Misebodde naffe tujja gamba naffe kati tulina omwawule sayidi eri ewaffe era ssebo nga abogedde nti naffe tusuubira gw'osuuse naye n'abalala bakola ki bajja ku lw'abaana bano. Ono mukyala wange Diana tulina essuubi era tuli bakakafu nti nga bw'abadde wali nga afumba mu bwetoowaze ng'afumbira ordinary ate kaakano essuubi ddene nnyo nti kakati tumuyita maama musumba kyoto era nnyabo mukyala kati biriwedde oli maama musumba era ekitiibwa ekyo kiwanirire okikuume kubanga olina abantu abakutunuulidde mabega mangi era nga bwetutuyire era tetulina mubeeraliikirira nti waliwo enkenyera yonna
tusaba ekintu kimu nga mu famire bulijjo tugulumiza Katonda yasooka mu bintu byonna. Twagala obakakasa nti sayidi eno Katonda tumumanyi era tumwagala mu bintu byonna, era tukkiriza n'obuvumbo bw'abantu bano ajja kubeera nga yetabaaza mu bintu byonna. Katonda bw'obeera nga omukoledde ebirungi akusasula. Nja kusabayo mu budde bwange nga akumaliriza tuyimbe wakiri ekitundu kimu ne famire yaffe kubanga muyimiriddewo ku lwaffe. Mwebale nnyo nnyo era Mukama buli omu amuwe ekikyasinga okwagala kuki ku mutima gwe, kubanga olunaku luno lubaddeko ebintu bingi. Naye olaba muzze n'abamu babaddewo ne badduka, naye ate abasigaddewo bannange ekyemisana weekiri mukiri era tubeebaza. Naye waliwo bano beneebaza kensuuso okusooka mu byonna neebaza Tata Bishop Ssebaggala awamu ne maama. Mwebale nnyo nnyo kubanga Bishop Ssebaggala oyo ne maama bebalina ekirowoozo ekyo, era twebaza nti ekirowoozo ekyo mu mwana waffe kituukiridde era nga bwe bakirowooza. Ate era ye bwe yalowooza n'akireka nga kigenda mu maaso. Tata Bishop Kito awamu ne maama be batambudde olugendo luno okulutuusa kuki ku nkomerero. Mwebale nnyo nnyo nga Mukama bw'ali banga akoze eki ng'ateekeddeteekedde. N'olwekyo Samwiri awamu ne muwala waffe Diana timweyereme kubava ku mitima gyammwe olw'obuweereza obulungi, kubanga si byangu naye eri Mukama byonna ebitayinzika eriffe ng'abantu byonna bikola ki biyinzika eriye.